The mother of all innovation kwe kuleeterawo scarcity oba okkumma. America bwe yamma China chips ezikola artificial intelligence, China yazudde technology ebitinga Nvidia. Olwaleero Nvidia shares zigudde, DeepSeek eyambuse. Kubanga Biden yagamba nti tuli mu race yani agenda okufuga ensi. Basebo ne bannyabo kye muwulira kye bayita artificial intelligence kwe kugenda okukola ebyuma bikole emirimu gy'abantu. Omuntu yenna agenda okusobola okukola ekyo yagenda okufuga ensi mu kyasa ekiddako. Olwaleero Munnayuganda go producinga mu education ya Nyamiyonga ne Bukuku kintu yazala Kakama ne Kairu. Njagala ombuulire kyagenda okugatta ku Muchina. Nkubuuze ekiri simple. Sente zisinga okubeera spent by every Ugandan on a daily basis ziri kuki? Ku communication. Muine simu handset se milioni 2. Simu ziri mu Uganda. On a daily basis mutambulizaako sente abala mwogerako abala mulabirako ebirungi. Ekyo kigenda maaso mu Uganda mujja kubaamu essimu ezisuka milioni 4. Kati ina abantu simu ziri milioni 2. Nga bwe mukola ki ku simu kati mbuulira mu Uganda component gye twongera ku simu. Bwe tuba tulina education etatusobola yadde kola phone cover. Abaana wandibadde obasomesa okubakozesa 3D printer kana akasaanikire simu smartphone buli simu at least buli omwaka akakyusa mulundi gumu mwaka kasente meka nti ka mitwalo 2. This gadget is used everywhere. Phone accessories buli omwe ayinza okuba takola microchip ekozesebwa gundi Taiwan Manufacturing Corporation naye at least kola phone accessory. Tuli baavu ebitwe gy'emyavu tetuli baavu. Tugenda mu kiba